Olunaku olw'eggulo abakulu mu bibiina by'ebyobufuzi omuli Nuupu, PFF, UPC ne Anti baavuddeyo ne bakozesa eddoboozi limu ku kubanja enfuga y'amateeka n'okukomya okulinnyirira eddembe ly'obuntu mu ggwanga Uganda. Kati olunaku olwaleero ne bannaabwe abalala bwe bali ku ludda oluvuganya gavumenti beegattidde wamu okugatta eddoboozi lyabwe ku lya bannaabwe. Tuze wano okubategeeza ng'ebibiina ebyegasse awamu nga twongereza ku bannaffe kye baakoze eggulo nti tetugenda kusirika ate tetugenda kukkiriza muntu genda maaso na nkola eyo. Bano bagamba ng'ebibiina bwe basigala nga basirise ne badda mu kweyuzaayuza ekizimba kituusa okusamba eddagala. Tusobola okubanga nga bannabyabufuzi tuva mu bibuuna eby'enjawulo era mu nzikiriza ez'enjawulo ng'ebibiina, naye tukkiriza bulungi nnyo nti ssemateeka waffe ng'eggwanga ayina kukolera buli mutuuze era buli munnansi w'eggwanga lino. Munnaffe yenna atuukibwako nga Odukwago bwe yatuukiddwako akabi, tulina okuvaayo ne tumuyamba ne tumulwanirira kubanga naffe ejja tujja kubeera mu ttuluba lyerimu. Enfuga ey'amateeka eggwekerera, abantu amateeka bagatwalidde mu ngalo, n'abalala institutions zaffe n'amateeka ne bagassa ku bbali nga batutegeeza teri kisobola kubaziyiza, teri Munnayuganda wasobola kubaziyiriza okuggyako nga bakadde baabwe be babagambyeko. Okutulugunya okuliwo, okuvvoola amateeka, okuvvoola eddembe ly'obuntu, ebyo byonna bituzaayo oba oliawo twaddayo dda kati tuyiseewo tugenda mu nnyanga ku mirembe gy'Amini n'abalala bwe gyali. Bakkiriza nti obuddukiro buli eri sipiika wa paalamenti ne paalamenti okulaba ng'evaayo ku bikolwa by'okulinnyirira eddembe ly'obuntu bye bagamba nti bisusse ogw'omulamuzi. Bayite mangu paalamenti eteekewo akakiiko okulaba nga katunula mu nsonga y'okunoonyereza ku kifamukokko ky'okutyoboola eddembe ly'obuntu. Naye buli akola ekikolobero yenna avunaanyizibwa, ajja kuba accountable ekiseera kirijja. N'olwekyo tuyita sipiika wa paalamenti okuvaayo okubaako n'ekyakolawo olwaleero. Bano era baagala abaasibibwa ku lw'ebyobufuzi bateebwe bunnambiro. Ate nga abasitizen bannannyini nsi nga n'okulagira tulagira, kubanga abakulembeze baliwo okuweereza baki bantu, gavumenti eriwo okuweereza baki bantu. Okusooka nti wabeerewo okuteebwa okutaliiko bukakwakkulizo oba bukwakkulizo eri abo abanabyabufuzi naddala n'abakulembeze n'abantu aba bulijjo abasibiddwa obwereere. Eri bannayuganda bategeezezza nti ebiriwo kati we bikwata ku buli ssekinnoomu. Ali ebweru n'ali munda kitegeeza nti bwe tutavaayo nga Uganda eddoboozi awamu eryegattidde awamu na buli omu talina bukakafu bwa ggwanga waali, buli omu talina bukakafu bwa kiki kiddako nkya. Guno si gwe mulundi ogusoose ng'ebibiina by'ebyobufuzi ebivuganya bikozesa eddoboozi eryawamu ku nsonga z'okutaatira eddembe mu ggwanga akazita akazze kateekebwawo mpaawo bibala bibadde bivaamu ebirabwako. Andrew Kaggwa, Agafeeyo, Spark TV. Together.